eke tunafuna ekire ky'enkuba ekiweze essaawa ekibuga kyonna kigenda kubbira kino awo nawe mulaba sente bali kudembe ndako akasaawe kahamu ako kagenda kubbira ako kemulaba kajja kufuuka swimming pool ako akasaawe ako kemulaba ako kajja kujjula amazzi bwe kati enkuba neetonya paaka empya paaka enkadde kahamu stadium bonna bijja kujjula amazzi olabe nga swimming pool bweti emmotoka zonna zibbire agamazi newere enkuba essaawa enamba kijja kuba kya bulabe abantu efiridde mu kizimbe ekyekyo eno nkugambye eno paaka mpya kati kankula buli Kampala yonna Kampala ejjudde olujjula si lwa kuno emali zigenze abakoleraku eyo buloko nga mukolera wansi emali simanyi oba munaagisanga abakolera mu Nana abakolera mu Pentagoni mwe emali simanyi oba munaagisanga kuba bino byafuuse ennyanja abakolera ku Jesco mwe nammwe simanyi kuba Kampala yonna ejjudde olujjula saawa zino gakendedde kuba olaba saawa zino n'abantu batambula luli gabadde gatwala n'emmotoka kuba waliwo takisi gye bava okukwatira eri mu maaso eri gye bagikwatidde saawa zino n'abantu basobola otambula birala takisi evudde omwo mu paaka omwo takisi evudde omwo mu paaka era nawe olaba ezimu zikyatuddeko emipiira n'emipiira teginnavaayo bulungi takisi eyise wano bweti nekulukuta negenda kyekiri mu Kampala essaawa zikunukkiriza obwere 12 tuli kukaaba Rahamu tukaaba Rahamu yazimba omwala yasiba omwala kuvaano paka ku Victoria yasalawo n'azimba ku mwala tuli mu kukaaba ebyo nga bimaze okubaawo ndiko omuntu gwe nabuuzizza naye abantu nga bafiiriddwa nnyo ebintu mu Kampala ani agenda okubaliyirira omuntu omu n'aŋŋamba nti ate waliwo yatonyesezza enkuba yatonye ku lwayo ne mubuuza ne mugamba naye ekyabaddewo mu Kampala kyali kibaddewo ti ebintu bibaawo ne mugamba naye ebirowooza bivudde ku ki abantu nga bagamba nti okuziba omwala gwa Nakivubo nga abantu beefudde nti bagenda gukulaakulanya kyekivuddeko ekyo ti enkulaakulana ye erina okujja yagala obagaana ate nga balina okubaawo abafiirwa ndowooza okiraba naye kwegamba bwe tutuwulira bino gwe muganda wange ampuliriza kwegamba bitandikira ku kuba nti Hamu yafuna ekirowoozo of course si Hamu yafuna ekirowoozo wabula tukimanyi bulungi nti ebintu bya Hamu byonna bya Muhoozi abikolera Muhoozi yamuli emabega kale bw'ati Muhoozi mu kusalawo nga balaba nti omwala gwe Nakivubo gulina okutwalibwa kubanga eyo free space era bwe bati ne basalawo bazimbeko mu ngeri y'okukulaakulanya ekibuga kati neneebuuza ne ŋŋamba bwe kiba nti abantu balina ssente nnyingi nga bayagala kuzimba kibuga twalaba juuzi Nakasongola Budweni ng'agamba nti wano wanyuma ekibuga lwaki tebafunayo awantu awagazi Hamu ne Muhoozi oba ne kitaabwe Museveni ne bagenda ne beemala eggoga eryanyi ne batulagako ne bazimba ekibuga ddala ekiri ku pulaani kubanga kati bwe tutunuulira abantu engeri gye babonaabonamu mu Kampala nti emaali y'abantu efudde mu kaseera kano ng'abantu banoonya school fees ddala gwe muganda wange ampuliriza oyinza okugamba nti waliwo alumirirwa gwe omunaku ebintu bino bijja byepangapanga kubanga weewonye baatuseeyo okuyibwa bakanyama mu kibuga tiyagaasi n'amyuka mu kiseera ekyo kuba byabadde ennaku z'omwezi nga 3 era ennaku z'omwezi ziri lumu kyokka ate enkuba jjukira era ekedde kutonnya naye Meeya Erias Lukwago yalabula kale abantu bakaaba ebitagambika mu kubonaabona wansi w'omuntu omu oba ababiri olumbe lw'Abanyarwanda tukoye olumbe lw'Abanyarwanda ne tubona
ku musolo gwaffe gwe bazimba egyo emyala bagisangawo tuli Buganda era tujja kubeerawo n'abaana baffe n'abazzukulu naye n'obonyabonya ensi y'abantu buli dduuka tuteme emiranga abaana baffe ne babonaabona lwa musajja oyo gabadde gawedde mutunuulire kati muzze ng'amazzi bonna tumaze okugaseera abantu babonaabona basement yonna ejjudde ekomere owulire oba omuntu aliwona hamu tetumanyi katonda kyali mukola tukoye gavumenti etutawaanya tukoye gavumenti kuba ne Museveni atufuga naye ebiri wano tabimanyi omwala ne bagukola takulakulanya bannayuganda yabateekawo kalinaze akole ebitundu bya Uganda nnene agenda kulakulanya ebitundu ebirala byebiri bali balina sente n'omwana baguta tutwala amazzi Uganda tekoma ku mwala Uganda ngazi asonga n'ateeka ebizimbe bye n'akulakulanya ebitundu bya Uganda byakwa Uganda ngazi era emali baganda bange mali yange yonna efudde ate ne polisi kati etandise tukuba masasi bannange baganda bange mali yonna emali yonna baganda bange emali yonna batandise natukuba masasi bannange rabe emali yange bannange rabe emali yange esirikiddeyo wansi emali esirikidde wansi baganda bange bannange ate batukuba masasi emali esirikidde wansi bannange emali esirikidde wansi yonna emali yange eri wansi awo bannange emali esirikidde awo wansi yonna emali esirikidde awo wansi olaba jijo zizo sponji ezatesite emali esirikidde awo ekyo kyekiva mu kugunyiikiriza ekintu ng'olaba tekirinaawo gye kikutwala ekituufu kiri nti ekintu bw'okiraba nga tekirina gye kikutwala kyejjeeko nga bukyali Museveni singa twamwejjako dda nga bukyali kubanga bw'olaba ekiri mu kibuga bw'otunuulira abantu abafiiriddwa just because nti omuntu azibye omwalo olw'okuba yagenda n'aliiramu Museveni pulogulaamu ye pulaani ye ey'okukulaakulanya ekibuga n'amukkiriza okuzimba ku mwala ng'olw'okuba omwala gubeeramu bwe bagusuulamu kasasiro naye nze ekintu kye neebuuza nti lwaki baali balina kulinda mu sizoni ya nkuba ekyo nakyo kiri awo kubanga nsuubira okuba nti omuntu oba nga olina pulaani ng'opulaaninga nnyo ebyo byonna byonna olina okuba nga obitunuulira nti ngenda kusima wano naye ettaka liyinza okuba ombulukuka ne lisuula ekizimbe ekiddiridde bayinginiya balina okuba nga balina kapasite eyo naye Kampala waffe ono ddala ojja okwebuuza nti waliwo site inginiya oba waliwoko pulaani y'ekibuga gye tulina nti eribuwe nti kubanga bw'obanga pulaani ogifunye ku lunaku n'odduka wajja n'Omuseveni n'omuliiramu n'akugamba oke zimba ne balabula tebannanga kigenda kubeera bwe kiti naye olw'okuba nti mwemulina emmundu olw'okubanga mutabani wa Museveni muhoozi yakiri emabega kubanga ekyo kyeraga bwerazi ate era abantu bakimanyi naye mujjukire nti buno byatandikira mu kwokya katale ka paaka yaadi baagala okuzimba awo ku Nakivubo
mujjukira bulungi nnyo ebintu gye byatandikira ne bookya akatale emirundi n'emirundi era okukakana abantu nga babalemesezaawo kati owine essaawa eno bwe tuli bamukeculakecula dda simanyi lwaki nti enkulaakulana bw'obanga ddala mu butuufu oli pulaana ng'oli pulaana lwaki totandika kintu kipya kikyo tandikawo ekintu ekipya tulabye e Kenya nga bazimba ekibuga ekipya ne tulaba amawanga mangi nnyo nga bazimba ebibuga ebirala nga tebanateekayo n'abantu Uganda ettaka lyo liriwo lyakubba kusibako zifaamu tewaliwo ttaka lye basobola kubeera nga bagazeeti nga bagambe nti bategeka ekibuga ekipya bannaffe abalina ssente nga Bahaamu Bamuhoozi n'abalala nga basobola okugenda ne beegerera eyo ne batulaga ssente Kampala bamwesibyemu kubanga mu kaseera kali mujjukire nga twogera ku nguudo embi twalaba Muhoozi ng'agenze mu kibuga akute mu mbinabina yeefudde alowooza nnyo bakisaka bamubuulira era n'akakasanga bw'agenda okusolvinga ebizibu bya Kampala olw'okuba nti ayagala okujja afuna mayirege mu byobufuzi ng'alinga kwegamba ultimate problem solver nti kakati yaaliwo aze alowooleza ekibuga alumirimu bwati bamubuulira n'okutuusa kati ekibuga kyali kirongoose enguudo zaali zirongoose kale kwegamba nfakiti ekibuga enguudo enfu zaatuuka n'okutwala obulamu bwa Rajiv Ruparelia nti kale baali badde balabirako ekyo nti enguudo teziggwa UPDF bagisibye buli wamu kontrakiti zonna zonna yezitwala ebyo byonna byonna Badagoma ne Uganda mpuliriza tebyandibaddewo singa obukulembeze bwali bukyuka nti kijjamu abantu okubeera nga batufutubbalako okubeera nga basalawo ekintu babeera basazeewo ekintu ekyo tulina okuba nga tukikutula era bwe munnayuganda yenna awagira abantu okubeera mu buyinza babeeraawo emyaka n'emyaka babeerewo emyaka n'emyaka ekizibu ng'ekyo ne bwe kigwawo otandika okubuuza ebibuuzo eby'ekisibu ng'ebyo hamu yatonyesa enkuba yatonyeseza enkuba yakoze lwati yageze ebintu bwe bityo byebituleetedde okubonaabona kuba kati sisuubira kuba nti ebintu ebifiiridde oba amazzi agayingidde mu zaakeedi nga bwolabyawo nti gasosoddemu nti edduuka lyagundi lino lyagundi lino lya mwana weitu lino lyaki amazzi gasosodde tegasosodde kakati Baganda bange tulina okuba nti tumanya ebitumbutufu bwabyo ate netusengejja nti teebereza singa ekyo kirabdeyo ku mulembe gwa Kyagulanyi mwali badde mwogera nti bannange olaba kaakati olaba anti raba naye guno omulembe gukoze ensobi kafukunya naye nebayo abantu era sitiri nga naye ensobi waliwo abagiwagira waliwo abawagirira mu nsobi kati waliwo gurupu y'abantu abo kati batwale ng'ababumba tuutuuba kwegamba bo nga tufuna kyabakolera naye ngaekituufu kiri nti buli wantu wonna waliwo amateeka ate ebintu birina kugoberera kuba gwe bwoba oyagala okuzimba oluguudo oyagala kuyiwako kolasi ku luguudo oludda ewammwe katugeze ekikuba ekikyamu okuva ku kolasi nogamba akanjiwe kolasi awo basobola okukkiriza naye hamu ye bamukkiriza okukola byonna byayagala naye ekikulu kya byonna ani agenda okuliyirira abantu abo ani oba tewali alina musango oba omukulu tasobya ani agenda okuliyirira abantu abo mu Kampala waliwo omuntu eyabaddeyo jjo nampeereza kavidiyo akamu ng'ali mu kutambula nagamba nkubuulire muganda wange tuli wano tutambula kati bwe yamaze ne muganda wabula kyoba okola okimanyi weegendereze nnyo kubanga ebinnya by'omu Kampala tebibeera bibike ebisaanikira biba byavaako walinsanga ng'ogudde mu kinnya amazzi ne gakutwala nze kinnasoose okweraliikirira nti walinkanga ng'ogudde mu kinnya amazzi ne gakutwala kuba nekyo nakyo kisobokera ddala e Kampala naye mu byonna bannayuganda mulina okulaba nti mwejjako abantu bannakigwanyizi
bagwe oyagala mbu kuteeka mu free space ozimbewo nga toguzeewo tokoze otya kubanga ogwerimbise mu kukulaakulanya ekibuga nga gwe alinga pulaana kwegamba nti olowooza nnyo naye ate gogenda kufiiriza abantu abalala kiringa bwonoga nti otema omuti yesu ogutema naye omuti ogugenda kugwira amayumba g'abantu kakati ng'olwo omuntu avaayo ng'akuwaana okutema omuti nga gukulya amayumba g'abantu tyati era abadde alina okugutemawo nti abadde alina okugutemawo owulira abantu nga bawaana abantu nga bawagira ebintu ebitalina makulu naye ng'olina okusooka okubeera omuntu before nga tonabakubukira ago amazzi tegasosodde muntu yenna nti obono omwana waitu obono gundi ani obaani nedda bannayuganda Kampala bonna bamweyizaamu emiranga emaali yange bannange egenendaawo naye mujjukire Dr. Kizza Besigye yegwe kwekalakaasa mu kibuga ku nsonga ezimu okwekalakaasa okwo akudayirekitinga eri abasuubuzi mujjukira bulungi nnyo naye mu basement ezo zennyininyini abantu babeerayo tebaavaayo litodithenyo nti olunaku lulituuka ne babawo ekintu ekifaanaganako ng'ekyo kubanga ebintu bigenda bizimbulukuka oba nantagambwako bugenda buzimbulukusi paka ku leve eyo essaawa eno abasuubuzi bekalakaasa bakyalimu kwekalakaasa olwa renti emisolo n'ebirala kati catastrophes ng'ezo nga zijja zigwawo naye ate nga ezo ziri instigated by some people nti tezaali baddewo naye oba nantagambwako bwe bukola ki bwe buzireetawo okubaawo nti gyoli eyo biyinza oba tebikukwatako ebyobufuzi tebikukwatako tolimu byabufuzi naye ate ojja kukaaba nnyo ogenda kufiirwa n'akatono k'olina olw'okuwagira obwannantagambwako n'okuwagira abantu b'otamanyiiko buve bwabwe abalina ebigendererwa ebyabwe abeefaako bokka abaagala okwegaggawaza naye ate nga batandikirako kubanga bo baagala kutwala ekyo kye baasangawo tebasobola taakawo kikyabwe kubanga bali poor nnyo mu planning kati protecting your gains weprotectinze ekiraba ebyo byonna bigenze osigazzaaki kubanga njagala okubulira nti amaduuka ago gonna ne baforenazi gye bali eyo wansi abachina n'abalala bonna gye bali wansi eyo gwe nga boolabaawo naye bonna emaali yaabwe ekoze eki efudde kati bwe gains ki gyolina kubanga bo bali balina ssente tomanyi gye ziri batwalako butoozi ziri eyo mu bisenge tebazirana mu mpapula bazirana mu gold diamond n'ebirala bwolina ki muganda wange ndabo bampuliriza tolina kyolina kati teeka kuwagira bintu by'otamanyi muleke kuwagira bintu by'omutamanyi baganda bange kubanga eggwanga liggwawo enough is enough protestive vote ate era ekimala teri kutulimbalimba teri omuntu agenda kulonda Museveni nti bwetulonda balina kulangirawo bati Kyagulanyi Ssentamu obuyinza bukyukiraawo afuge ebisanja bibiri n'omulala ajje ng'amaze okukyusa buli kimu nga tekyali muntu ayinza kukyusa constitution amaze okugirookinga bwe nibaagala okukyusa akawaayiro ak'ebisanja ak'emyaka nga bwonna yasiiringawo dda nga ne palamenti nobanga mumusinza n'ababaka temukyasobola kukyusa kintu ekyo nga tewali provision kyekintu kyetugendako nga teri provision ekkiriza kufuga bisanja bisukka mu kimu nga bwe nibobanga kati balaba Trump tewafugako ekisanja kimu bw'okomawo ekyokubiri era ekyo kiba kyakubiri so si bino ebya Museveni nti kati essaawa eno bwe bakyusa amateeka ate kati olumbu nga tuba tutandika bupya wano Uganda bwe kiri mu ngeri y'ekigega bwekyo naye kitalo nnyo kibi nnyo bannaffe okufiirwa tubasabira naye nammwe mwerwaneko mulekerawo okudda eyo olwokuba olinayo kawiishiko ovuga olwokubanga ofunayo emitwalo gye10 olunaku olwokubanga okola ki otandika okugirika mwe temwagala kukola muganda wange ekyo abantu ngeri gye bakomyemu ddala tebagala kukola olaba bodda ku zero naye ngaekikuze ku zero ki kafamire k'abantu n'abantu oba tunaaba balya mu ngalo
kekaleeta ebizibu ebyo mu Kampala. N'olwensonga eyo tulina okuba nga twebeereramu. Protesting vote naki nalo ate tulipudda mabega kuba devolution tedda mabega teri kulaaza tetubawa mukisa kulowooza guno mulundi tubawadde omukisa okusteping aside okukakasa nti ddala twabakoowa bwe bagaana naffe tugenda bugenzi mu maaso nga nabo boolaba nti babagaana okuzimba ku mwala ne bagenda bugenzi mu maaso. Teri tukuba ku mukono nga nawe olaba bakubbako ettaka lyo nga teri abakuba ku mukono naffe bwe tugenda okuba.